linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo. Ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bo. Baana ba Mukama abaganzi, Father Martin Ssemanda, nze mbalamusaako ennyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno, Omukama agenda kukisasulira. Omukama agenda kukisasulira. Lumu nze ne bannange twagenyiwalako mu kitundu Paapa Yoanna owa 23 gye yazaalibwa. Mu kitundu Paapa Yoanna owa 23 gye yazaalibwa mu kaalo akayitibwa Sato Irimonte kumpi ne Bergamo mu mambuka ga Italy. Bwe twali ewaka gy'azaalwa, nabaako ennimiro gye nalengera ewalako naye ng'ejjudde ebinyonyi eby'enjawulo nga birina ensigo ze birya. Nabaako omu ku bo ab'omu kitundu gwe nazza wabbali ne mmubuuza ku nnimiro eyo. Yali ngazi nnene, butuufu ng'erabika bulungi, naye ng'ebinyonyi bigijjuddemu. Ne mbaako gwe nzza ebbali ku bo, ne mbaako bye njogerako naye. Nze nnyini nga mubuuza ku nnimiro eyo, yaŋŋamba nti ennimiro eyo erina nnyiniyo. Kyakola ayiwa ensigo nnyingi mu nnimiro ye zisobole okumera, naye ekyennaku ebinyonyi bijja ne birya ensigo ezo. Yagenda mu maaso n'aŋŋamba nti nannyini nnimiro asigala ayiwa ensigo mu nnimiro kuba akimanyi nti ebinyonyi birya naye tebisobola kuzimalawo. Ayiwa n'addamu n'ayiwa olulala, n'addamu n'ayiwa. Era n'agamba nti newakubadde ebinyonyi biryako ze biridde, naye era nnyingi zimera, n'okukungula n'akungulira ddala mu bungi. Olw'ensonga y'olulimi, anti nga buli omu ageegenya bugeegenya lwa munne. Nze njogera Luzungu, Oluyitale ndugeegenya, ne munnange ayogera Oluzungu alugeegenya. Saasobola kutegeera linnya lya nsigo ezo newakubadde namanya nti ebibala ebivaako bikolebwamu wine. Waliwo viini ekolebwa mu bibala ebivaamu. Ekindeetedde okujjukira embeera eyo n'olugendo olwo y'ensonga nti teyawukana na bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tulina ennimiro mu bulamu bwaffe ze twagala okukulaakulanya, okuzza obuggya, okumerula zimeruke, era ne ze twagala okulongoosa. Ennimiro zino oba twagala okuzifunamu, tulina bubeezi kussaamu nsigo, otherwise ziba tezirina kye zitugattako. Manye bulungi nti waliwo ekintu ekyo ky'okoledde ebbanga era nga weematiza nti okusinziira ku bbanga ly'okikoledde tolina ky'osobola kukikyusaako, nti tekirina kyanjawulo kye kikuwa. Ngumanyi ekivaamu, manyi bwe kitambula, tokirindiriddemu kyanjawulo. Nsaba mukwano gwange ofune okukkiriza nti Katonda waffe alina obuyinza n'obusobozi okukolera ekintu ekijja oba ekipya ng'akozesa ensigo eyo yennyini gye wasiga. Whichever seed you've been sowing since the beginning of this year, God wants to accelerate it. God wants to accelerate it. But you must have an acceleration mind. Father Martin, nze gw'olaba nakuŋŋaanya obusente bwange ngule puloti. Bwa busemberedde okuwera, omwana wange n'alwala obulwadde obuzibu ennyo. Era nalina kukwata ku savings bwange obwo kumujjanjaba.
ye kyabaawo era kyannaku naye oba toyagala oba oyagala okiwulira ekituufu kiri nti genda mu maaso era sigala ng'osiga ensigo ku account yo. Continue with that. Habi, can I call it? Continue with saving. Genda bugenze mu maaso. Va ku binyonyi. Obulwadde obwo wagira omwana kyekinyonyi kyenjogerako. Va ku binyonyi. Amaaso togamaliza binyonyi. Katonda ow'ekisa era sebintu akulaba akumanyi akufaako. Ngambye akulaba akumanyi akufaako, and he is a God of acceleration. Omulimu w'eyitale gwe njogeddeko waggulu singa yaggwamu amaanyi olw'ebinyonyi ebyalyanga ensigo ze yalibadde okulima yakuvaako dda. Yes, ebinyonyi byalyako ze byalya kituufu, naye yasigala asiga nga yeefudde ng'atabiraba, era yakungulanga buli muntu ne yeewuunya. Musajja wattu, omukazi wattu, obadde olina embeera gy'oyitamu. Bambi nga wenna essuubi likuwedde n'ogamba nti kamumale gawuliriza ku emu kumunyenyeza Father nze ya wiiki era Father Martin Semando w'Emakuukulu mu Bukomansimbi gy'aweereza. N'ogifuna n'ogiwuliriza. Munnange olw'ekisa kya Katonda laba bwe kuyimusa n'ekuzza engulu. Olaba bw'ogenda ku mulimo wenna ng'ozzeemu essuubi n'amaanyi era ng'oli musanyufu. Ekyennaku wo wakatuuka ku mulimo boosi wo oba mukozi munno n'ayogera ekigambo n'abawo ogugambo, ekigambo ekikuzza mu birowoozo by'obadde wakavaamu luli baaba. Nnyabo, ssebo, ebyo by'ebimu ku binyonyi obwedda bye njogerako. Bijja nga kizze kubba ssanyu lyo, kubba ddembe lyo. Byetegefu okubba ensigo yo. Bambi okoze buli ekisoboka olaba nga muba basanyufu era mukwatagana bulungi n'omwagalwawo. Oli n'ava eri n'ekigambo n'akigamba omwagalwawo, ababadde bali mu ssanyu ne mutandika kuyomba. Bafather muli bulungi bambi mu parish ne wabaawo ekinyonyi ekijja ne kibba essanyu lyammwe. Omwana abadde bambi asoma bulungi era nga mulamu ebbanga lyonna, kati asemberedde ebigezo. Ekinyonyi ne kijja ne kijjira mu kirwadde okumulemesa okukola ebigezo, ne kijjira mu gulwadde. Ekyo kankisalizeemu ddala kati mangu mu linnya lya Mukama wange era mulokozi wange Yesu Kristo ku baana baffe bagenda okukola ebigezo. Kisazaamu omuseminaaliyo bambi asomye asemberedde obusaasiredde oti oba oluusi mu dyankoni already oba ali awo ayengedde ebinyonyi ne bijjagawanye okulya ensigo ye bambi. Mukolagana bulungi ne muganda wa mwannyoko ne wabaawo ebinyonyi ebijja okulya ensigo y'enkolagana yammwe. Lwanyi ne bizinensi yo wagissaamu ssente nnyingi, busavings bwo bwonna bwe wakuŋŋaanya n'obussa mu bizinensi eyo ebanga esituka ebinyonyi. Ntegeeza nno kati ebinyonyi byanjawulo bizoka abafere, abalogo, abakozi bennyini ne bagiyingiramu ogisaanyaawo. Bambi olwanyi n'abaana bwe basomye bakuze akadde bwe baali badde bafuniramu emirimu babe bulungi, ebinyonyi nga byayingiddewo dda okubba emikisa gyabwe. Oh my God, kugamba ebyo n'ebiringa ebyo embeera ge ganyonyi agajja okulya ensigo yo. Yes, ebinyonyi ebya buli ngeri biyinza okuba nga bikwetoolodde era nga bimalirivu okubba ensigo yo, naye kino kankikusabe mukwano gwange, amaaso togawa nnyo budde. Amaaso togawa nnyo binyonyi. Amaaso togawa nnyo binyonyi oba obudde tobumalira ku binyonyi, wabula amaaso go n'obudde bwo bimalire ku nsigo. Ng'omuyitalo oli omulimi bwe yakola, naffe tugenda kusigala nga tukasuka ensigo mu nnimiro obutakoowa no matter what.
We shall do it again and again. Katonda waffe atasumagira era ateebaka bambi ajja tuviirayo, ajja twewuunyisa. He is very ready to surprise us. Should I tell you something, my friend? The seeds you are sowing will outlast any bird, all trials, and any difficulties that you face. Let me just say this again. The seeds you are sowing will outlast any bird, all trials, and any difficulties that you face. Hold on to the seed. Don't spend your precious time on the birds. For it's God who is going to cause those seeds to grow and flourish. Mu mbeera yonna, never grow tired of doing what is right. Sigala ng'okola ekituufu, Katonda wagenda kukwata ensigo zo ezo. Azikufuulire ekijja. Azikufuulire ekintu ekigenda okwewuunyisa. Wakati mu binyonyi ebyo byonna mukwano gwange toterebuka, toggwaamu maanyi. Oyo akyakukuumye ng'oli mulamu wakati mu by'oyiseemu ebitayogerekeka obimanyi bulungi. Akyakukuumye wakati mu ddogo lye bakusindikidde ppitirivu ly'otegedde ne ly'otategedde. Wakati mu kulemesebwa kw'oyiseemu, wakati mu kulwanyisibwa, oyo yakuumye wakati mu kuyigganyizibwa. Buli lukya nga baziika naye ggwe ng'akyakukumya oh God, akyakutaasiza. Mangu ddala oyo y'omu yagenda okwewuunyisa. This I say with authority. This I speak out with authority. This I utter with authority. Agenda kukikolera, ojja kukyewuunya. One day you will cry tears of joy. Yes, you might be having little on your bank account, but your God is bigger than your bank account. Martin, say it again. I'm saying that you might be having little on your bank account, but your God is bigger than your bank account. This, oh my God, He's bigger than your bank account. Kino mukwano gwange kiwulirize bulungi. Sigala ng'ogenda mu ekereziya munnange, sigala nga weegayirira, genda mu maaso n'okusiiba, sigala mu ssaala, sigala ng'otendereza Katonda wo. Towamwaganya muntu yenna oba kintu kyonna kujja ku Katonda wo, kujja ku kwegayirira. Amatendo, essaala n'okwegayirira kw'oyimusa eri omutonzi wo, nsigo ate y'amaanyi mu maaso ge. Oba nkidde mu lulimi kimatini bw'aba nkyogere mu lulimi kibannange. Ngambye tokola nsobi mwana wange, kuva ku kereziya, kuva mu ssaala, kuva ku kwegayirira, genda mu maaso ng'osiiba, genda mu maaso mu ssaala z'obadde osoma n'okusingawo, sigala ng'otendereza omutonzi wo. Amatendo, essaala n'okwegayirira kw'oyimusa eri omutonzi wo, nsigo ate y'amaanyi mu maaso ge. Nkulayirira mukwano gwange nti nga bwe weewaddeyo okumulemerako wakati mu binyonyi ebikwetoolodde, Katonda otagenda kukulekerera, kukwabulira, kukuleka kuswala na kukuleka kuswazibwa, kuba takikolangako muntu n'omu yali amwesize. Last but not least, ignore the birds. Look at the seeds. Water them every day with prayer and thanksgiving. You may not be able to do much about the birds, but God can do much about your seeds. Can I say this again? You may not be able to do much about the birds, but God can do much about your seeds. He can redeem. He can open supernatural doors. He can cause things to happen in a way you've never thought about. Do your part of having an acceleration mindset. Be focused
Pray continuously, and you will see how God will turn that seed of prayer, that seed of yours, in something unimaginable. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Baana battu Mukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi abawe omukisa, gubakuume, gubasigaleko, gubawanguze kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.